Abaana bakatonda ab'omuwendo omungi basinge bannyabo muliyo mutya erinnya lya mukama waffe lyebazibwe. Njagala kumwebaza olw'obulamu bwakyatuwadde era n'okutuyisa mu kkoota yaffe ey'okusatu ewedde. Olunaku lwaleero tugenda kutandika kkoota yaffe ey'okuna 2025. Mukama mulungi kubanga tukyassa omukka ogw'obulamu. Kantera twale n'omukisa guno okwebaza oyo yenna eyafuba n'awaayo n'ateeka mu bbaasa ekirabo eky'13 nga sabbiiti yaffe yaliwo sabbiiti eyewedde. Mukama yeebale ayakukozesa era weebale omulimu gw'ettendo bwe gutyo. Kkoota yaffe ey'okuna eno 2024 omulimu gugenda kutambulira mu bendo era South American Division nga lino nno ebbendo we tugenda okutambulira tugenda kumalira ddala sabbiiti 13 nga twetooloola ensi nga zino ezisangibwa mu South American Division. Ensi eya Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru ne Uruguay. Region eno gye tugenda okutambuliramu eweereza ddala abantu abawera ddala 3,443,000 kyokka kwabo nga tulinako obukadde 2.6 bwokka ng'Abadventist. Kitegeeza ki? Omuadventist asangibwa mu Brazil oba mu region eno yeetooloddwa abantu 13 abatali ba Adventist. One South American Division weetwagalira okubayambako okuyita mu kirabo eky'13 kkoota yaffe eno ey'okuna. Tusimbudde kkoota yaffe ey'okuna. Nga bulijjo eno sabbiiti ku makya bambi nkusaba tosuwanga okuwuliriza omulimu gw'enjudi. Kale let it be your Sabbath devotion. Zo ennaku z'omwezi ziri nnya omwezi ogwokuna 2025 kkoota yaffe ey'okuna omulimu ogusookedde ddala gugenda kuva mu nsi eyitibwa Brazil era nga guliko omutwe ogugamba Hope on the Amazon. Nga n'agenda okututontolola oba okutunyumiza emboozi eno ye musumba waffe aweereza mu Brazil, Pastor Kasi. Omusumba Kasi atotola engeri obuweereza bwabwe nga bali mu buweereza engeri gye basulamu oba gye bateekebwa okubeera n'ab'amaka gaabwe. Omusumba Kasi agamba nti mwana wattu abaweereza abamu baba bagenze gye bagenda okuweereza munnange babafunira amayumba nga n'oluusi amayumba gano baagazimba ku kkanisa awo so nga ate abaweereza banoonya okumpi okwetoololera awali ekkanisa ennyumba ne bagipangisa bambi omuweereza n'abeera omwo. Ate abalala ng'abakulembeze bambi bafuna ekifo ne bagulawo ne bazimba ennyumba wamma omuweereza n'abeera omwo. Omusumba Kasi naye alina gy'aweerereza mu Brazil nga ye atutegeeza nti mwana wattu ye agenda kutuulaga engeri ye ennyumba gy'abeeramu ng'ennyumba eno gy'abeeramu lyato era nga yagituuma The Floating Church nga efloatingira ku Amazon River. Agamba obuweereza buno bwakolera mu Floating Church eseeyeeya ku mazzi bambi lyagulibwa okuyita mu kirabo kya 13 ekyaweebwayo mu kkoota eyasooka mu 2016 era wano atwala omukisa okukwebaza gwe awuliriza bambi olw'ekirabo ekyo kyewawaayo kubanga kyabatuusa ku kye baali baagala okutuuka ku buli kyalo okwetooloola omugga Amazon. Omulimu gw'enjiri ogwaleero tugenda kulaba omusumba Pase n'ekkanisa eseeyeeya The Floating Church. Akikola atya? Abuulira atya omulimu? Wuliriza. Omusumba Kasi agamba nti mwana wange bw'aba asazeewo okugenda aseeyeeya bw'atyo n'eryato lye era nerimutwala ku kyalo ekimu ky'aba asazeewo okugendako. Kale bw'atuuka ku kyalo ekyo agenda eri abantu n'abasisinkana nga atuuka ku miryango gyabwe. Bw'atuuka eyo bantu abo n'asooka okubafuula mikwano gye. Okusomoza kwasinga okusanga kwe kutuuka ku kyalo ng'atunula ng'ekitiisa ng'atunula nga nkanga baana
nga bamwesenda. Kale wano ye kyakola kwe kunoonya wali abakulembeze ab'ekyalo ekyo era n'abafuula mikwano gye. Bw'amala okufuula abakulembeze mikwano gye, afuna olunaku n'abayita okujja kumukyalirako ku nnyumba ye eryato. Kale abakulembeze bwe baba bajja bakunga n'abantu abalala ne bajja mu lyato waba abategekidde. Agamba okuyita abakulembeze bano n'abatuuze baabwe aba ategesewo patte aba ategese patte nga kuliko ekimere si ekyo kyokka ategekawo n'ebirabo abanaawangula. Munaateekamu bidishes bino ebikozesebwa mu mafumbiro, n'ateekako faani, n'ateekawo n'emipiira. Kale abakulembeze n'abatuuze olukiseera kituuka ne beewangulira ebirabo bino. Takomaawo, Kase agamba nti wano wabaleeta ayisaawo mangu obubaka bwe obw'amazima okuva mu Bayibuli era ne bibakwatako nnyo n'abayita okudda akawungeezi okuyiga. Abeera ne strategy plan ye. Wiiki esooka ng'ali ku kyalaawo asooka kusomesa bya bufumbo, enkuza y'abaana, n'asomesa n'ebyobulamu. Ate wiiki eddako abeera mu bya Bible studies buli kawungeezi. Ate emisana abantu baba bazze omusumba Kase ne ttiimu ye gy'aba nayo babeera mu kuyigiriza abantu bano okufumba. Abalala baba bayigiriza kukuba jjita, abalala nga bayigiriza kuyimba. Wamma ggwe essanyu eribeerawo. Aleeta n'omusawo w'amannyo n'abajjanjaba kuwereere. Bino bisikiriza abatuuze era buli kawungeezi beesanga bazze okuwuliriza ebirala. The Floating Church etuuza abantu 15 era ejjula. Omusumba atottola emboozi nti nno ng'amaze omwezi nga gumu ng'ali ku kyalo ekyo ky'abaavumbi. Mwana wange SDA nga conference ya Brazil basindika abazimbi ne bajja ne bazimba mawe ekkanisa era neggwera mu nnaku nga 3-5. Olwokuba musumba aba akyayigiriza Bible studies, kale ekiseera kituuka ate n'akola apiiru abantu okuwa Yesu emitima gyabwe wamu n'okubatizibwa. Musumba Kase agamba wagenda okubatiriza abantu bano baba beewaddeyo ku kyalo waba abadde ekkanisa eba yagwadda nga wasigadde kubayingiza kutandika kutendereza na kusinza Mukama. Era bw'amala okubabatiza bw'atyo bakwata ebintu byonna ebibadde mu The Floating Church ekkanisa eseeya era byonna ne babitwala mu kkanisa eyo empya ebeezimbiddwa. Nga bazze mu kkanisa ebeezimbiddwa, omusumba Kase agamba yeeyongera okubayigiriza era n'abayigiriza okuleeta n'abantu abalala. Yeeyongera okubayigiriza mu kukkiriza era takoma kubakyalira mu maka gaabwe ng'agattako ne Bible studies. Wano atandika okutegeka bammemba abo bambi how to organize Sabbaths and prayers meeting buli Sunday ne Wednesday akawungeezi. Musanyufu nnyo kubanga bw'ayigiriza bambi bayiga era ye agamba waba abadde amalawo emyezi 5 gyokka conference nefuna omusumba anaatekinga over era ye bamufuna ye n'avaayo. The Floating Church eno buli mwaka ebeerako ebyalo 2 byekolamu omulimu gw'enjiri. Musanyufu nnyo omusumba Kase n'omukyala kubanga kati baakatandikawa ekkanisa 4 amakanisa 4 mu myaka 2 nga n'amakanisa gano balinamu abantu 174 abaakabatizibwa. Amiina. Agamba Floating Church eno ekolera ddala omulimu gwa Mukama era basalawo buli mwaka ebeere nga egenda ku saaviisi. Nga mu kiseera kino weegendera ku saaviisi bo ng'abakulembeze b'ekkanisa batula ne bakola strategic plan eya next year ne balondawo ebyalo bye banaagenda. Wano nno kireetera omukisa Pastor Kase ne famire ye nabo okugenda ku for vacation. Banage kambuuze abaffe bagenda for vacation simanyi oba bagenda bambi mumbuulireko. Omusumba Kase musanyufu nnyo olwa Floating Church eyo, olw'obuweereza bwakolera ku Floating Church. Bwebaza Katonda n'abantu bonna ababadduukirira. Musanyufu nnyo nti The Floating Church eno ekkanisa yaffe eseeyeeya eyaleeta essuubi eddamu eri abantu bangi era nga ekyaleeta siweewaawo yebaza ekirabo ekya Sabiti Community ekyaweebwayo mu 2016
nga kino ekirabo ekyaweebwayo kikoledde ddala omulimu gw'enjiri mu Brazil nekiri. Atuwaka quoting tiagamba nti singa tukolera wamu ojja kusobola okubunyisa ekigambo kya Katonda nga tannabakomawo. Ngenda kukoma wano kubanga emboozi y'omusumba Kase ekyeyongerayo sabbiiti ejja. Nkusaba tosubwa n'ekirala kubaasaayo awo bambi tulema obutateekamu. Tutandise tusimbudde kota yaffe ey'okuna. Tosubwa sabbiiti ejja. Be blessed and have a nice Sabbath.